Tokkiriza naku nze temunzikiriza kulaba mazina gammwe oluzinye mwenna ne muwunya. Toyinza kuzinira muntu ng'owunya bw'otyo. Owulidde sirabye na mazina olutandise bwe muti ne muwunya. Toyinza kuwunya. Jebaleko. Okay, oyogera Luganda? Ye. Badde nzijwa bayimbiramu. Badde nze wano bayimbiramu. Mbenga mbasanyusamu. N'olwekyo musobola okumpaka kisa akatandika ne ntandika ne kitaba Maria Budde. Okay. Oze tuyimbiramu. Oluyimba lulwoba lwa mulala. Nina olwange n'olwa Bafana. N'olwa Bafana. Ziza Bafana. Okay. Kati zombi luliwo oluyinza okutulaga kyoli. Kyendi zonna zindaga. National anthem. Oluyimba lw'eggwanga. Wiyanga wiya. Wanji? Nyimbe wiyanga wiya. Agambye ki? A matter of vacation. Thing I don't think we go. Wanji? Nyimbe oluyimba lw'eggwanga. Yimba oluyimba lw'eggwanga. Wiyanga wiya. Amachi. Sirumayi bulungi. Kiki kino ky'okutte wano? Luyimbe olwo lwoyimbye. Oluyimba lw'eggwanga. Wiyanga wiya. Amachi of vacation. Thing I don't think we go. Nze sirumayi bulungi. Wanji taata. Hello sir. Hello. Obadde totulabye? Obadde totulabye? Badde mbalabye. Oba otandika bw'oti ebibyo? No, badde manyi weno ntunula nyimba eno. Oh. Kati eri oyimbirani. Microphone. Yiri. Okay. Bakuyisani? Masaka. Masaka? Yeah. Lyerinnya lyo? Yes. Bodira ki? Neddira Nyonyi. Nyonyi? Yeah. Obeera Masaka? Yeah. Bakuyita Masaka? Yeah. Ozze kukola ki? Nze kuyimba. Kuyimba? Yeah. Tandika. Nansi Kombi ku Valentine eno kyenkusaba njagala kyasimwa. Ekigambo Valentine atakimanyi kubeera kwetala. Nansi Kombi roji njipangisize kalungu wano. Wetugenda okusulanga mpangudde akakadde kano. Oyaliranye roji atalina mubeezi tagenda kwebaka. Jagala nkube besi Nansi Kombi okube sitiriyo. Ngenda kukkirira nkwambuke nno nene kunywa ntoyo. Ngenda kusumulula Nansi Kombi nkufuule yinjini. Kwasako kasawe ke Masaka mpulire bwe kakula. Omejeza n'akatiko Valentine yenchunya kati Nansi Kombi sembere eno. Kwatako kunzaawo ojiwulira otya garanti. Ekyo kyuma kye Japani Nansi Kombi kamuniyala. Nkwatako kunzaawo ojiwulira otya garanti. Kyuma kya Idi Amini. Zontunulira bulungi naddala nga tuli mu kavulu. Gwe nyimbira Sisiri eyali azaaye n'omuwoomesa. Kakati oluyimba baluyita Nansi Kombi? Yenyamu. Nansi Kombi gwe waluwandiika? Yenyamu. Wabula owandiika. Yenyamu. Ate ne weekolera kasho. Otukubye akavulu nze nja kuwa yes. Wamma bambi. Ate oli happy ebya Nansi Kombi. Gyali Nansi Kombi. Gyali ye Nansi Kombi gwoyimbako? Yenyamu. Hey. It's a yes from me. Yes. Please. Judge Alex. Egenda owe mulira abeewamu. Kale, olunaku lwaleero zibadde ziwera ssaawa 8 amawulire g'okufa kwa mukadde waffe ono gw'olaba ku screen Alex Mukulu ne gabuutikira emitimbagano. Alex Mukulu afudde ku ssaawa zibadde 8 era nga amawulire gano gakakasiddwa omukulu Abe Mukiibi babadde bazannya naye emizannyo era omukulu ono omugenzi kati Alex Mukulu musajja ebigambo bye bibadde tebiwooma nga oba tutegeera ate abadde musajja namwatulira basinga kumutegeerera mu yolesa ekitone omuntu bawunya sikulaba e Kampala n'ebigambo ebirala yono Alex Mukulu atuvudde ku maaso. Musajja mutendeke nga yasoma film and drama e Makerere era afiiridde ku myaka giri 72. Emyaka 72 mukadde waffe ono gyaviiridde mu bulamu bw'ensi eno. Alex Mukulu olunaku olwaleero lwafudde lujjukirwa nti mu 2024 nga 15 August era tamale mirundi naye we yafa n'omutaka
ow'ekika ky'empologoma Sebuganda Ndawula Wilson lwe baatuva ku maaso kati noono era naye abeegasseeko. Alex Mukulu mujjukire mu mizannyo nga Wounds of Africa, ebiwundu bya Africa, era n'omuzannyo gwali 30 years of banana, emyaka 3 egy'amatooke, era omuzannyo ogwo gwamuleeterako obuzibu okubeera nga agendako ne mu nkomyo ossa okubeera nga bamunoonyerezaako. Alex Mukulu alina omuzannyo omulala Guest of Honor, then n'abeera ne Journey of Self Realization, nga ogwo omuzannyo gwe gwaggulawo olutuula lwa Commonwealth olwatuuzibwa wano mu ggwanga mu 2007. So abadde si muntu wakuwena. Alex Mukulu abadde musajja muzannyi, muwandiisi wa katemba, mutendesi, muwandiisi wa nnyimba era nga aziyimbira ddala. Wuliriza oluyimba obwavu oba ab'enamutamba, Bannakampala boogera yoyo Alex Mukulu awo nga azze mu kuyimba. So bw'atyo mukadde waffe ono atuvudde ku maaso lunaku lwaleero, afiiridde ku myaka 72. Alex Mukulu yazaalibwa mu mwaka gwa 1954, ekitegeeza leero giba giweze emyaka 72 waagendedde ku maaso. Ono ajjukirwa nnyo, yazaalibwa Ssingo eyo gye yava n'atandika obulamu n'ajja wano mu kibuga. Alex Mukulu bakadde be nzijukirako Paulo Kayizi, ye taata, ne maama ye Victoria Ndagire Omumbejja. Omumbejja yali oyo muwala wa Prince Kimbugwe wano e Lungujja. Nga okusoma Alex Mukulu yasomera ddala ku Kololo Senior Secondary School ne Makerere gye yasomera film and drama. Kale bw'atyo emirimu gye agitambuliza wano mu ggwanga ossa ne bweru w'eggwanga. Amawulire gano olunaku olwaleero ku Bat Valley ebaddeyo omuzannyo nti kizze bubi nga olunaku bannakatemba banne bali mu kubeera nga basanyusa abantu. Amaze ebbanga nga mugonvu okuva omwezi nga mulamba. Alex Mukulu ku mitimbagano gye olaba nti yali yalekeraawo, yali very active, naye yali yalekeraawo okuteekayo mu mwezi gwa mukaaga okussaayo ebintu byayogera byazannya. Abadde muntu nga tebalima mulumu ne gavumenti. Kale bw'atyo Alex Mukulu bw'atugenzeeko, Mukama Katonda amuwumuze mirembe. Kale bwe gutyo ago ge mawulire agatali malungi mu kisaayi kino ekye entertainment. Alex Mukulu atugenzeeko. Gwe omugoberezi wange oba abadde agoberera ebigenda mu ggwanga, siini ki gy'ojjukirako Alex Mukulu ekyasinze okunyumira? Kale twesange mu comment section. Nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst, naye nga Kikaya College and Vocational School abo tutambula nabo mu nteekateeka zino. Ne tubeera ne New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade mu kibuga Kampala, then ne tubeera ne Be Easy Hotel and Bar wali Ensaggo. Kale mubeere bulungi, mweraba. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru, ly'abawala n'abalenzi, ligatta amadeeni gonna, liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga, lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala, tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and design
layini, okukanika emmotoka, okukusa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road.